Umaru ekizibu kyo kye twakulabyeko abaana abo obannyonnyola mu ngeri nnungi n'otandika okubakozesa ng'abakyala bo. Awo wonna ng'otandise obafunyisa embuto awo obeera obalabirira naye wallahi by'otandise okwefuula omulalu n'otandika okugenda ng'ogoba abaana b'abandi kati oneenya Seggirinya. Seggirinya tumwebaza omulimu gwe yakoze, yalwaniridde abaana b'eggwanga. Ate njagala okutegeeza Umaru nti osula mu nnyumba ya birawuli mbadde saagala okasuke mayinja kubanga abazadde kati abantuukiridde baŋŋambye nti baakuleetera omwana waabwe nga mulenzi ng'ayina amagini agamukutte n'obagamba bamuleke asulewo. Naye omwana bwe baamunona era yagaana okuwona n'olwaleero, wabula omwana oluvannyuma lw'ewiiki yatandika okukaaba ng'agamba mami we nti bwe ŋŋenda emmanju okweyamba mpulira peyini obulumi. Omwana bagenda omukebera ng'omwana alina ekizibu emabega eno awafuluma. Kala twagala kunoonyereza ekizibu ekyo kyava ludda wa. Omwana baakumuleetera yasula wuwo naye omwana awulira obulumi, ekyenda kirabika kirina obuzibu. Kati awo we tulaga tuyinza okuba tukyalwana ku baana ba buwala bokka nga n'abaana ab'obulenzi obakabasanyiza. Gavumenti tugamba eveeyo, poliisi etandika omulimu gwayo. Honorable Nakiwala Kiyingi tugamba nti ebintu tubijjemu okugayaalamu akatonotono, wabula jangu tukwatagane tutandike ensonga za Umaru tujja kukuggusa. Simanyi Umaru takola, nze nkola, nina emirimu. Sente azifuna mu bufere, siyinza kulya na sente ya Umaru n'ey'ekikumi bweti kubanga ne sente ze zennyini nazo nfu, nazo azijja mu bufere. Kaakati ebyo byonna byayogera ng'ayagala okwewonya, nze siri mu bantu bakangibwa insha Allah. Owulidde oba olina abantu bewamanyiira eyo gwe n'obeera nga tosobola kulabirira abaana ne bafa naye ng'ogenda mu bbaala kugenda kugaba ssente ogabira bayimbi ndi musajja nange siri mwangu. Nze bw'olowooza nti ojja kubeera ku TV n'okumanya sikumanyi biwanvu, nze nkutegedde mu buno bufere bwo we nkutegeeredde. Weesiba ku buli muntu, Maria Kigoba doyogerako wamwesibako, bonna abo bufera bafere. So twagala Umaru okutegeeza lekeraawo obufere, ddayo otuule weetereeze. Mungu amuwe ekiwummulo eky'emirembe, oba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tutambula na Haji Miti ye musomi w'edduwa. Ampuliriza omusajja amanyiddwa ng'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte. Akasajja yali yakalaba dda era yafa akoogeddeko ebigambo byebyo sibirumyemu mbirese nga bwe yabyogera. Byatandika dda era ng'abantu bangi akasajja baneemukeewale. Kati wulira, Leader of Opposition mu Parliament omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuga ono akoze ekibadde kitamusuubirwamu. Akatambi ngenda kakubeera nga nkakulaga. Avuddeyo n'akola ekibadde kitamusuubirwamu. Njagala ojjukire nti sipiika ono Nnaalongo Anita Amongi yazze bwe yakomye mu Parliament ebyabaddewo mwabitegedde. Ono n'awaga n'agamba nti agenda kubeera nga bano abagoba mu Parliament. Kaakati nno ogenda kuwulira Mathias Mpuga, Leader of Opposition mu Parliament, engeri gyasambyemu ekintu kino. Ono tujja kusigala nga tumwebaza akoze ne Bobi Wine kye yeewuunyizza era ebyo ku bimu ku byamuteekesa mu kifo ekyo bannayuganda kino kye baagala okubeera nga bawulirira ddala. Kaakati nno nkusaba n'obw'enfiire nsooka ogimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliza. Vidiyo gye nyigeeko ekigalo kubanga enkola yaffe mugimanyi, bw'ogiwa ekigalo buli munnayuganda yenna gy'ali emutuukako. Kaakati nno ye General Muhoozi ebimuguddeko ogenda kubeera nga obiraba mukwano gwange ampuliriza. Ono omusajja tetumanyi bannange. Museveni atukalakatidde ebbanga ligenda mu myaka 4 naye kye yatuzalira tetukimanyi. Bannange Uganda olemwa, otunula n'olemwa n'osigala ng'onyenya bunyenya mutwe. Mwenna bannayuganda abali okumpi n'ewala abaagala okubeera nga mwagala ensi yammwe, njagala ontere mu komenti ekigambo kino ky'ogenda okulaba, vidiyo eno gy'ogenda okulaba ey'omusajja amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba, ono nga mutabani wa Mwami Museveni era nga Generaali mulamba. Nkusaba n'obwombeefu otere mu komenti ensi yaffe ddala eragawa? Bino bye twagala mu nsi yaffe omusajja ono byakola? Bw'obanga oli emmere eyokya n'okkuta bulungi nnyo, ekigambo kino okyogerako kubanga vidiyo eno njagala ogiraba ogimaleyo ombuulire era ngenda kutwala direct mu vidiyo eno eya General Muhoozi Kainerugaba. Bwe nkujja mu vidiyo eno eya General Muhoozi Kainerugaba ogende mu komenti ombuulire kye yakoze kye tusaana, oba Uganda esaana kubeera ng'eteebwa buli munnayuganda abeereko ne kyeyekolera ng'omuntu asobole okubeera nga yeeyimirizaawo. Bwe nkujja mu vidiyo eno eya General Muhoozi Kainerugaba
ono aswazizza n'abakulembeze abakulembera Uganda nga mulimu ne General Museveni ku kikola kyakoze. Bwe nkujja mu vidiyo eno nkuteremu vidiyo eya leader of opposition Mathias Mpuga ebigambo byakoze Anita Among speaker ajja kwejjusa nkugambye ono yalayira obutadda mu parliament kakati nno avuddeyo ne bwino omulala omukambwe ennyo era ng'ono asayininze nti mu parliament tetugenda kukomawo kaberubale kabe Katonda. Bino byonna bisanyusizza ne Bobi Wine ku ssaabo abayikudde oluvuganya gavumenti. Katugende wa General Muhoozi Kayine Lugaba ontere mu comment obyogerako ki. Naye mmwe kambuzeemu nga fala. Ndabye Sauti Media erine livubuka litumwebaze nga liwadiseyo akavidiyo ka Muhoozi simanyi babadde mu bibbalaza nga bali ebuzibwera mulato miliki egabudde Muhoozi agabudde abantu bebuzibwera baleese ebicupa bali mu kubawa mata. Omukulu ataddeyo alaba achievement y'amaanyi nnyo era mwagire MK bagabidde amata egabudde lato miliki muleete ebicupa ne bakwata akavidiyo ne balaga bannayuganda bannansi. Ntegeeza bannansi si abanoonyi b'obubudamu, bannansi so si barefugee nga basimbye layini abayitirivu basimbye layini batwale liita y'amata ewaka batwale ekikopo ky'amata ewaka. Naye ng'ani abawa ani agabawa era abagabira ye mutabani w'omukulu atukalakase emyaka 37 era nga n'omutabani abalaga engatto azijjaamu bulungi nnyo era kitaawe waavaawo omutabani yalina okukwatamu. Kakati era nze seewuunya bwekibanga ekisinde ekyo abasajja nga ba Frank Gashumba batamala emirundi Muzeeyi tamala emirundi Bakabanda ba Andrew Mwenda bano ba Muyanga Lutaaya kwegamba otunuulira ekisinde ekyo abakikubiriza Baluna Kasolo Bahudu Hussein kati bw'obatunulira abo bonna beenoonyeza byabwe ba opportunists kubanga toyinza kuŋŋamba gwe gavumenti akatale k'amata wakakwata okiwuliriza akatale k'ente wakakwata factory ezikola amata gwazirina mu 5 olwaleero okutte bannansi obayita obasimbisizza layini obawa ekikopo ky'amata liita y'amata kati leero baganywa enkya bagenda kunywa ki yabafa amata ge batwala sukaali ye bamulina okuteeka mu mata. Bannayuganda mulaba bannaye bibano be bantu ababalamuze era abalamuze ente babagamba nti baagala kubafuga nabo likyova olaba we bakola ezo gundi balaza ezo ze bakola zonna batambula n'abayimbi na mmere era babaawo n'abantu baba bakwata obuvidiyo ng'abantu bagujubanira emmere nga olaba bakutaka vidiyo bagujubanira amata koza we batwagala kyovole bagenda ekalamoja bagenda na bitishaati bye bagaba tebajja kugamba tweganyiza bukulembeze bwa ggwanga. Abantu beetaaga amazzi amayonjo ag'okunywa. Abantu bano beetaaga ebyenjigiriza eby'omulembe. Abantu bano beetaaga ebyentambula eby'omulembe. Abantu bano we tubanga ffe bannannyini nte ffe tulina factory z'amata. Abantu bano kale tusobola okugamba abantu bano tugenda kutandika obbagabira ente kubanga agamata asobola okukamako n'anywako n'atunda nako n'afunamu 10 yabaffe byonna nga tugenze wala kakatale k'amata mu balunzi abo kali luddawa ekikopo ky'amata kiri ku ssente mbeka essaawa so kino kyekifaananyi kibaportrayinga okulaga bannansi n'okusiiga ekifaananyi nti bannayuganda ekizibu kyabwe kulya bayala ebirala biri malida
Ekyobola Museveni ne mu statement zakugamba nti bannayuganda ekizibu kye balina nti tebatasobola kwetuusaako kyakulya. Wano we batwagala bambi basajja battu balwana kufuna kikopo ky'amata. Eno we babalikodinga naye ababawa ekikopo ky'amata be bababba. Buli kimu kyonna be bakirimu. Kugamba gwe tebagala weetuuseeko, bakwagala olembeka bulembesi, teekawo engalo nkuwe, baagala basabiriza, tebaagala basobola kwekolerera. Ekyovala omusimbi gwe bakutte bateeke mu parish development model mu kifo ky'okugamba nti oba tufunye banka yiino egenda kuyamba balimi, tebalina kuzzaayo magoba. Baagala babawo akakadde naye nga bakimanya akakadde kano ke bagenda okukuwa tolina kyogenda kukolako nakimu kuba ennyini bagenda kukakima. Kubanga basic needs za buseere kati ebikozesa byolina okukozesebwa ewaka bya buseere. Fees zongera okulinnya buli lukya. Akiweza kati abantu bandigambye baneka tutege abantu bano beetaaga amazzi amayonjo. Abantu bano beetaaga ebyobulamu. Singa kyandibadde nti muhoozi ali mu commissioning amalwaliro. Kubanga kitaawe government sente bye bazikwata sente y'omwewo omusu. Singa ali mu commissioning amalwaliro, ali mu commissioning boreholes. Okiwuliriza. Ali mu commissioning health centers. Ali mu commissioning amasomero. Naye olwaleero baleese ettanka ya latomiliki. Embaata embodooli ne ziwanikayo. Era ojja balaba abawaanye amannya gali awo tegategeerekeka. Nyo. Lwansonga baagala kutufuula banoonyi ba bubudamu, basenze basabirizi. Pozi yabagamba bano bakolera ebinnya by'omu Kampala mu nguudo, najja n'ekisaka ebinnya baabikola. Kuba yayimirira awo n'agamba muke agenda tukolera ebinnya mu nguudo, baabikola. Munnayuganda ng'afuuse wa kulomba bulombi, kugabirira bugabirizi, eyeerundiranga ente ye, eyeekamiranga amata ge, tekikyasoboka amata gadda mu gavumenti. Ngera bw'owulidde nti amafuta gavumenti yasazeewo egenda kubeera ng'egatwala nga tewali munnayuganda n'omu akkirizibwa kusuubula amafuta, gavumenti nga yegasuubula okuva ebweru n'egasappulayinga mu Uganda. Kakati nno abadde basuubula amafuta bonna ebweru wa Uganda emirimu giweddewo. Bw'obanga oli eyo okola capital ofune ssente mb'osuubule e Uganda, ampuliriza ogenda kwekaabira. Njagala ontere mu komenti muhoozi okuvayo n'atandika okugabira bannayuganda ekikopo ky'amata ng'abasimbisa layini, tuze tumulaba ng'agaba ebifi by'ennyama, tuze tumulaba ng'agaba emiceere. Bannange Uganda yatuuka dda ku leve ey'okugabirwa obugabirirwa ebyokulya n'ebyokunywa. Era gw'okyogerako ki? Kakati bwe tuva eyo kankuteremu akatambi ka leader of opposition Mathias Mpuga. So katuuli ebigambo bya Anita Among ono ng'awera nti banagenda bagoba mu parliament. Laba ate omusajja Mathias Mpuga bw'amwambalidde n'amwandukula n'agamba kabeeru wali kabe Katonda mu parliament tetujja kudda, tolina kyogenda tukola ate tetujja kugivaamu mpaka ng'abantu baffe abaabuzibwawo bwe tukiikirira mubaleese. Kakati nno guno muliro. Okutandika olutuula lwa Parliament olwaleero Speaker wa Parliament Anita Among alutandise na kunenya ab'oludda oluwabula gavumenti okwekandaga ne bafuluma Parliament ng'ensonga zaabwe tezinnaba kukolwako, ng'okusinziira kwa Among tekikola makulu okulwanira ebweru ko n'okuyomberanga mu nkooba za Parliament nga Parliament weeri. It is not good for us to go out and start lamenting from out. Let's be here, solve our people's problems here in this house. Getting out of this house is not a solution. Among bano abalabudde ku kwekandaga ko baliko ng'agamba singa tebadda mu Parliament agenda kukozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka ku nsonga y'ababaka obutalabika mu ntuula za Parliament, bw'ati alangirira ebifo byabwe nti bikalu. Not therefore, as a leader of this house, I am going to invoke the rule on the 15 sittings. I am going to invoke the rule on the 15 sittings, and I want you members to come to the house. Don't miss for the 15 sittings. Don't be deceived that you should walk out. I will count 15 sittings.
okusinziira ku ssemateeka wa Uganda akawaayiro aka 83 akatundu dda singa omubaka amala entuula za paalamenti 15 ez'omuddiringano nga tatuula awatali kuwandiikira sipiika okumunnyonnyola mu ngeri ematiza olwo sipiika ensonga zazisindika mu kakiiko ka paalamenti era waddembe okulangirira ekifo kye nti kikalu olwo abantu babadde akiikirira ne balonda omuntu omulala. Wabula bino olugudde mu matu ga Nampala oludda olwabula gavumenti John Baptist Nambeshe agamba ebbaluwa zoba ziwandiise eziwera nga bategeeza sipiika ku kwekandagako baliko nga n'olunaku lw'eggulo akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuga Nsamba yategeezezza nti okwekandagako baliko kuli mu mateeka era mpaawo omubaka yenna agenda kubonerezebwa. Waliyo amabaluwa, waliyo ne rekoodi ya paalamenti Hansard bwe twekandaga gyali misana si kiro era ekyo kiri ku rekoodi. Okubulawo kwaffe mu paalamenti eyawamu kutongole. Wabula ennaku 30 amyuka sipiika paalamenti Thomas Taiwas yawa gavumenti okwanukula ab'oludda oluwabula gavumenti ziggwako sabbiiti eno era sipiika wa paalamenti Anita Among awadde gavumenti olw'okubirirwa sabbiiti ejja wabula ab'oludda oluwabula gavumenti bagamba kino kyonna kikyali kituuza. So we should be able to get a report on issues of human rights and the civic space by 19th of this month. That will be next week. But because 19th is the weekend, we shall receive it on Tuesday, which will be 21st. Akati kyolina kyemulina okumanya ebeere enkuba ubeere musana nebwe kubeera muyitirivu kutya nebwe kitwala Yesu kukomawo balyoke baleete gundi statement eno eddamu demandis zaffe tetuliyo tujja kubeera nti tupondoka tudde mu kuteesa. Bino si byakuteesa, bino byakulemerako. Kuva ab'oludda oluwabula gavumenti lwe beekandaga ne bafuluma paalamenti baakasibwa entuula za paalamenti 4 ng'entuula zino zisuubira okweyongerako singa ekiwandiiko gavumenti kyenaaleeta ku lw'okubirirwa sabbiiti ejja ku kwemulugunya kwabwe tekiibamatize na kiki ekinaddako mu mbeera eno. Hasef Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze. Olire Gambuuze gokyalaba teeka liisoliiso wa gavumenti. Ampuliriza bwe kiba nga ababaka bano ekyabagoba mu paaliyamenti n'okubeekandazza okufuluma kwali kutaasa bannayuganda okununula bannayuganda abababuzibwawo abaawambibwa oyina kyokyogerako. Sipiika wa paaliyamenti bw'akomawo n'agamba nti mmwe ekyabafulumya ffe tetwagala kumanya, twagala kintu kimu nga mukomyewo. Olowooza omukazi ono abaalumirirwa Uganda njagala mujjukire nti omukyala ono y'omu eyavuddeyo n'ategeeza nti Uganda eyina amalwaliro amalungi, talabanga nsi eyina amalwaliro malungi nga Uganda. Amalwaliro gajjudde eddagala, abasawo mwebali, basasulwa bulungi, era n'agamba yeewuunya nnyo omuntu w'agamba bw'ayagala kuva mu Uganda agenda bweru mujjanjaba ng'abantu bano bennyini basiiba enkya n'eggulo, basiiba ku nnyonyi nga bagenda mu Germany obajjanjaba, bagenda e Bungereza ne Amama Mbabazi twakamulaba e Bungereza, Basaamu Kuteesa bagenda e Germany, n'omwami Museveni yennyini agenda e Germany okumujjanjaba oluusi tetumanya. Naye kaakati bwe kiba ng'omukulu nga sipiika tasobola kulaba nti mu Uganda obujjanjabi, ebyenjigiriza byonna byaziŋŋama, omuntu ng'ono ddala oba omwogerako ki? Era ddala omuntu ono aba asaanidde okubeera sipiika wa paaliyamenti ey'eggwanga Uganda. Tubyebuuza bwebuuza guno omukutu gwa muntu wa wansi kwe tumanyira endowooza yo, kwe twogerera ebituluma, kwe tubiragira abantu bano ababitukolako beetereeze. Nze Eke Master kankusabe n'obwempifiire eno sooka ogimpera ekigalo mukwano gwange ampuliriza ng'enkola yaffe bweri. Bw'obanga oli mpya nkusabira naawe teweerabira subscribinga ku mukutu gwaffe, teweerabira koona kade. Buli vidiyo zetteekayo nga zino obeere nga togisubwa kubanga zibeera ziyigiriza n'okuyamba n'okulabisa ebyo ebitunyiga n'abo abatunyigiriza basobole okubeera nga bakimanyi nti gye tuli tetuli basanyufu. Y'ensonga lwaki tuteekayo ebintu bino byonna abantu bano basobole okubeera nga babiraba era oba oli awo bakyuseemu. Mukama Katonda akunkumira kumpira ebirungi ebikira obugulu bwongolo. I sign out for now. Tukwatagane mu mwaka addako ssaawa nga 10. Bye bye. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nantegeeza eri abaana Adamu nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza
bonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15